Abantu bange abalungi abaagalwa mbalamusizzaako mwenna buli omu gy'ali. Amannya n'eddoboozi nze Mangala Richard abangi gwe mumanyi nga Minzania X-Files. Bane olunaku lwaleero ndi wano nga nkowoola abazira kisa by'omu gy'ali nga mbasaba obuyambi eri omwana wange Namutebi Gabriella Mulinde. Yakaweza emyezi 10 naye nga twagenda okukizuula ng'awezezza emyezi 9 okuva e Mulago mu Heart Institute nga alina ekituli ku mutima n'omusuwa gumu. Era bwe tutyo eddwaliro lyatulikommendinga nti omwana alina kutwalibwa India alongoosebwe. Mukyo nganze ne famire yange nga tetulina busobozi buyinza kwemalirira kwala mwana oyo India kulongoosebwa. Yensonga lwaki nkowoola abazira kisa mwenna nti munnyambeko bannaaye. Nsaba buyambi eri buli muntu yenna asobola okunnyamba, oba ebitongole byonna ng'omanyiko ekitongole kiyinza okunnyamba byonna mbyaniriza. Bannange omwana baatugamba tiyeetaaga okwanguyirwa okuba ng'atwalibwa, kubanga buli gye yeeyongera okukula n'ekirwadde kyeyongera okukula. Nja kusiima nnyo nga nfunye okuddibwamu okw'essanyu okuva eri mmwe abaagalwa. Oyo yenna anaaba alina kyasobodde okunnyamba, oyo yenna alina kyasobodde okunnyambisa nakyo, osobola okuntuukirira ku nnamba z'essimu zino. Owa Airtel osobola okunfuna ku 0703 75 2479. Ate owa MTN osobola okunfunira ku 0774 8M7226. Era osobola n'okunsindikirako obubaka ku WhatsApp bw'oba olina kyewandyetaaze okumanya ekisingawo. Nja kusanyuka nnyo nga nfunye okuddibwamu okuva eri abazira kisa. Sigadde nze Mangala Richard abangi gwe bamanyi nga Minzania X-Files. Omukama abampeere omukisa ne 2023 abatambulire bulungi.